bulungi ebintu byo badde okola mirembe n'enkuba gy'ombadde omukuba. Omwana yagula bukamera n'abuteekayo no tomanyi. Omanyi bulungi nnyo ebbanga lyemumaze nga temwegatta na mirembe n'enkyawa gye yakukyawa ne mwawa n'ebisenge. N'aguma lwa kuswala. Nagamba nange no. Kale tukatusigale ne kakusaba ka mama tusigale no mu business. Tusigale nga tukola. Tukolere wamu. Omanyi bulungi wafuna otya mirembe. Osobola okunyonyola abantu bali obeerawa. Osobola okunyonyola mwasasula mutyawo. Wazina sente. Ogama mirembe tasobola tayagala kuvuga Range Rover. Lwata jivuga. Lwaki okwata dulimu y'omwana ogitta ate ng'ogiyita mu bubi. Eyakusuulira omukono. Eyaleka byonna bye yalaba byategeera. Nakusuulira tawulo. Lwaki tofumiintirizaamu akwatone nnyo n'ogamba kana akawala kuba okimanyi kyomuwala yakita. Byonna obimanyi bino byenjogerako bino njogera naawe. Omanyi bulungi era kyava ku kimu kite. N'ebbanga limumaze nga mubeera wamu naye nga mwakita. Ne kakwegayirira nga kati akuswala kutta linnya lyako. Ne mu business ne kakulekamu. Toma buli ky'omuyisizaamu oyo omwana okimanyi. Buli ky'omuyisizaamu okimanyi. Singa anaava ne mugana nayo gye mugula emmotoka ewa gundi. Amaziga g'omukaabizo gamanyi. Ebintu by'okoze omwana obimanyi. N'ebirungi byakkoledde kulina okuzimbira mama we ennyumba. Ogenda kufiirwa mirembe ofiirwa ne business. Ekyogamba nti yakuleka edduuka mu lifune emmanya ga Nsambya tekitegeeza nti nno teyateekayo ssente ze. Era kooti ejja kubuuza ssente zawasaswa wazijjawa. Alage transfer zava ku akawunti yange ne nziweereza ono nali bwenti nali ngenze kusobola kino asasule bwati ne bwati era bajja babuuza edduuka ani yalisaba. Omanyi bulungi nnyo bafaza bali babamye edduuka yayita mu ky'okufunira edduuka. Kitaawe mukatuliki nnyo omukuba kuliyo obukatuliki. Bata kuswane bawo omwana wo mukatuliki edduuka. Tebakuwanga ku dduuka. Eyo na soko obikuŋŋaanye bwoti. Nga tonna kulwana ntalo. Simpasa gy'ogwa togenda giganyulwamu. Naye ebintu byaba mirembe biwanvu ate binene. Birimu obulumi nga bwa ddala. Birimu okuswala okw'amaanyi. Nsamba talina kyatamanyi. Nze njagala nkubuuze mirembe mwali mumumanyi ng'alina waakolera. Nsamba yali akolerawo. Kambabuuze ku bonna ani ya boostingani. Ku bonna ani yakola munne. Era byonna biveeko. Mwamanya yamufuna atya. Mukakasa omuwala oyo yakkiriza omufuna enfuna gye bamufunamu. Oba bamuhakinga. Oba mulozo omuwala tategeera. Empeta gye mugamba mbwe asaba divorce mumanye empeta yo yagifuna atya. Oyo mulungi amala ababbebe. Ate gwe mulungi tuwa ntrabo lekera okubba abantu gwe. Ngenda ku owabira gwe. Ozobba abaana b'abantu bangi abaana bakaba bonna mulungi tuwa ntrabo obbi abaana b'abantu. Wagenda kufekinga kiwota kino abantu osobola batwala ababiri. Ekyagaza okutwala ebintu bya mirembe. Omwana akkiriza bagende basuubule. Kubanga musimanyi maraji biki bafuna mangu visa za zimanyi za UK simanyi za wezo. Oba bibye sente obakoze eki? Mumutaddeko ekiwota ky'amampatira mu kikoze mutya. Mulungi lekera okubba abantu olumiza abantu bangi muwalagwe ngenda kutekako amaanyi nze ngendo bawerekera. Nze ngendo babeeramu abantu bozobba neza mirembo gyogenda zijja. Omanyi bulungi ekiwata mwakikola mutya era kyali kyaki. Era omuwala takkiriza bufumbo mwena mukimanyi n'ensambi ekinnuma nsambi okimanyi. Naye saba sirusiru bali mukuvuma mirembe bamulangira nga balina obusirimu balangira oli munne Lidia. Gwe kikulekawa. Zuku kanga tona fira bintu byonna. Kubibire
ogenda firo bibiri wandi bado tasaka ekimu nebe na bibiri ogenda bifiro wala busiru okwato yo mukazi omusasula avume mirembe kwenkana ngomala bayadiba ngoma tategeera mugenze wali kuwesije mugenze wani oyo sipa satakola wano oyo sipa satakola nga waliwo fact osobola kunyonyola abantu wale oswaludawa era nyumba yo mirembe kyaso sende mekaba gikole musobole kuberamu era bagibanja myaka emeka fena fatulina wana bizimbe biri muto bina manyaga fena nga byaffe twira batutu motusassu yagenda sasule wana kinno nga disiti magisa manyaga nenga change ekinnuma byonna bino bimanyi misambyo ina ba advisor babi nsambe ba advisor bagenda kufiriza ebintu ebi ogenda firi omukazi kuba yafodda yakuvaako ye kibalento oyo yagenda nene business one togenda kukwatamu togenda kukwasa tolina kyotamanyi osikinga sympathy mukuba omuwala mukuba mukwano gwe mukutema mayi mumutadde mukatu mumuzanyisa tepo kuba oyagala sympathy oyaga kungamba mama amene basobola okwagala okusinga omwana gwe yasindika asobola okwagala okusinga omwana gwe yajja mu kyenda kye obadde ki naawe omanyi omwenge gwonywa n'ovaako n'okubakuba omuwala yakutegaatega kamera buli wamu mwayawuladde ebisenge ebbanga ddene omwana asigala nga alanga bintu ng'alangira wamu naawe ng'akwagaliza omuwala oyo apehome yali akolera salon crown Japan ne bbaawe nga bakozi nga bamukolera bulungi tebamubba bamubalansinga bulungi kyovola ndi Katonda ababulesinga ne beekwana bwe beekwana ne bagati tugenda teka love mu business ya musajja tugende ne bagenda batandika akaduuka kaabwe mame apehome oyo nakola business ye nalwanagana ne business ye ne yeewaayo mumulaba bwalanga bwalekana bwakola atya mukama namuyamba business ne stablinga ne bbaawe nagenda nakola ebintu ebirala esawa yali bodda ku mukazi oyo kumuwala oyo omwana oyo teri kinnuma nga abakazi abakulu abefuniridde okuba abaana abo teri kinnuma nga ekyo nga tonnaba kwogera ku mami apehome buuza mirembe yamanyata mami apehome nsamba yamanyata mami apehome oba nsamba yamanyata mirembe yegula kiwefula nti gwe ategeere nnyo batugamba tosanga gwakawala lwaki gwe oyina side nosala n'omusango n'ogamba nga tonayogera na bombi omanyi ki abantu bali mu mayumba balina ebintu bye bayitamu tebitotolwa abantu balina ebizibu mu mayumba gaabwe abantu nze ndabira kuba minisita abantu bali mu bufumbo naye nga agamba banakola ntya